gye buvuddeko abalukawo okusika omugwa wakati wa bakansala abakika ku ggombolola y'e Lubaga awamu ne sipiika waabwe Mbazira Musa nga kino kyawaliriza sipiika okugoba bakansala abawerera ddala 25 mu ntuula za kanso nga ne mmeeya wa Lubaga Zaakali Mbeera ze Mawula mu mutwalidde. Wali olaba kanso tosobola gituulamu. Lwaki wajja osayininga olye n'emmere? Abantu okuvaayo nga si bamatiivu ne bafuluma olukiiko babazizza omusango. Wabula mu mbeera y'atakulekera naawe tomulekera olwaleero bakansala abaagobwa mu ntuula za kanso babaza ekiwandiiko kye bakwasizza mmeeya wa Lubaga Mbeera ze Mawula nga kw'otadde n'emikono egijja mu sipiika waabwe obwesige. Kuva n'olwaleero nga tugenda okutwalira notisi eno mmeeya waffe ng'etteeka bwe litugamba 100 nti bwe munaakolanga petition ejjamu omuntu obwesige nga sipiika erina okuyita ewa mmeeya era ng'esayiningiddwako 1/3 ekyabakulembeze era emitendera gyonna tugituukiriza. Bano nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku kitebe ky'eggombolola y'e Lubaga bategeezezza nti emikono gye bakuŋŋaanyizza gisuse ne ku egyo egirambikiddwa singa wabaawo okuggyamu omuntu obwesige. Ba mu ntebe bannyabo ne bassebo ekiwandiiko mukirabye ekimu ekyokusatu eky'abantu 9 baba abantu 3 naye petition yino esayiningiddwako abantu 5 kitegeeza nti ennamba gye tulina omukulu tatyasobola kudda mu ntebe. Bano bawera nti oluvannyuma lw'okutwala ekiwandiiko ewa mmeeya wa Lubaga tewali kanso egenda kuddamu kutuula okutuusa ng'omulamuzi azze n'akubiriza kanso ne balonda sipiika omuggya. Era tewali kanso egenda kuddamu kutuula nga tetunnaba kufuna mulamuzi kujja wano kutuuza kanso kubanga abadde alina okugikubiriza takyalinamu bwesige mu bakansala bakulembera. Bakansala bano okusingira ddala nga bakibiina kya National Unity Platform bagamba nti bakulwana okukuka ejjembe okulaba nga bijjako kye bayise Namujinga ayinza okubalemesa okukola emirimu gyabwe. Kyamazima ffe ate mu kulwana mutukolera njagala okubategeeza abakanso eno nga bwetudde bw'oddayo mu constituencies zaffe Lubaga ekyasinze okupafominga era twawangula ne $5 million okuba eggombolola ejjonjo era y'ensonga lwaki tulwana nnyo okwejjamu Namujinga ono okulaba nga tuweereza bannalubaga. Mmeeya Mbeera ze oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko ekijja mu sipiika wa Lubaga obwesige aliko by'annyonnyodde. Bwe ndabanga ensonga ezimu eggumba ngenda kuzongera wa town clerk nga musaba ayite olukiiko olufuga eggombolola tulonde wabaawo ayite olukiiko olw'okulonda sipiika omuggya. Mbeera eno tugezezzaako okufuna sipiika Musa Mbazira okubaako ky'ayogera ku ky'okumuggyamu obwesige wabula kaweffe waffe agudde butaka.